Tuva mu bizibu batuzza mu bizibu. Liri puzzle abajjonkezi kye bamukola naye nabo bagamba abajjonkera olutalo lwa liri puzzle lusitudde enkundi obuzibu bwe buva nziza okubeera nga ndukuviira ku ntono ebizibu byavudde ludda wabangi kumwe muli kubanga mulaba liri puzzle ne clips ze ezimu ezitambula ng'agezaako okwewolereza abaana bannanuupu oba banna struggle balina obusungu ate tebaagala kubabuzaabuza bw'oba osazeewo okugamba nti okolagana na banna struggle bagamba standinga nabo bw'osalawo n'ogamba nti oyagala kusala ddiiro kugenda kube bagamba nti babanyigiriza era still bakusaba sigala eyo kakati liri puzzle ensonga zimuddugalidde ebizibu bifuuse ebizibu yagamba ne bwe kuba kuyimbira nswera nga zaamusasudde ssente waakuziyimbira kati awo ngenda kukulambululira ebizibu we biva nkubuulire ne bannanuupu olutalo gye balulaza oba banna struggle ku menu ya leero gye nkuleetedde ekivvulu kyasazera gaddi subhanallah kamukuba empeta ebyenda bimwetokote ono jjajja kamukuba empeta serene mwetokote baakubyera gaddi empeta ebyenda mu serena ne bimwetokota ndoza mu byafaayo bya ragadi talina successful concert yonna ngenda kulambululira ensonga nzikuwenga bw'olina okubeera ng'ozitegeera serena yabadde nkalu bwekalu kati obamba nyumize mbagambe nti ye kennyini yatuuse okwagala mb'okwakubira essimu yejjukize mbulagadi shoyo yalwaleero kakati ku menu era ey'olwaleero mbu justice for alien skin omubanda alopye ku poliisi ta oyo palaso buli wafuna akakisa akabalula akavunza n'akasaanyaawo akabira akakozesa alien skin ebintu bimusobedde still again and again and again. First of all, mu justice for alien skin ye ngombo abaana ba fango nje bagezaako okutambuza naye waliwo ekiri emabega w'engombe eno alien skin ayina ebigambo bye yakozesaako mu interview emu n'omukunja owa beat n'agamba nti anyway ngenda kujja nkulambululire waawo still ku menu y'olwaleero extra concerts za King Saha zibooga bubozi olwaleero Masaka nayo agifukamiza olw'ejjo yafukamiza Mubende Luweero Bubinnyo oluvannyuma lwa Lugogo okusaba amazzi n'amamiriki kakati ku menu ya leero era mbongerereko ndowooza oba Honorable PM ngamba Prime Minister Nabbanja abantu bamugambye genda ekimala bamukoze kali ke bakola Honorable Mathias Nsamba Mpuuge Masaka ngagamba nti Kyagulanyi mumumanyidde kunzenze ya mubalaga abantu ne bamugamba genda jawe ebibozi bye ebyekisiru. So now I think Nabbanja kamubalekere Prime Minister mulekere Faruku Ali kubanga enkya Mande Faruku Ali ku Mande mba naye ezo ensonga ndoza fairo tugisindike eyo tumujjeko ku menu nenewe bingi byenkuleetedde nza Viki nkwaniriza buterevu Josinzidde okubanga otulaba okosako okubanga otuliriza mbitundu by'eggwanga ebyenjawulo video giweka like kijambeko okubanga etambula ne ku misindi gy'amaanyi information etuuke kwayagala okugiraba okosako n'okugiwuliriza mukadde mbutongole twegatteko ng'osubscribinga ku mukutu osobola okufunanga latest updates ne latest information yes mbuli kanyomero konna ak'eggwanga Uganda waliwo ekitansanyudde ndi munyiivumu nga sinaba na kutandika menu ya leero nakola video ne kaperenga yakave Dubai ne president video eyo ne munkolako ebyekisiru saabyagadde era waliwo omugwe nawe mula mu comment section ndoza bangi kumero musoko okundabako nga nsiwuse empisa navuma omuntu nalina obusobozi obusimulayo comment ye naye ne ngamba ono omusirusiru
kamwesonyiwe muwe mulire wano ensi ekimanye nti nange nyinayo side endala etali ya media etali ya kutunula mu kamera nti wenkwata essimu okutypinga I can type ate seetonda olw'okuwemula oyo gwe nabawemulidde ekisooka atakategedde lwaki nnyina gwe naviiriddewo obubi nnyo yammanyidde nti nakola n'ekapere interview ne muwa obutwa sebo nze nennewa antidote nga nyambadde masiki ne ngamba look what this fool atamanyi nti omuntu bw'olwala toteekeddwa kulwaza balala bangi ku bantu mbadde nga mukimanyi nti nnyina ssenyiga nga n'emimwa jajja kati musajja wattu nga ntunula ntya mu kamera nga bwe nti nentandika okuinterviewinga omuntu ng'emimwa gyange girabika bubi kumwani atalwalangako panange temunzijatse munzazamize nsaba tugendere wali ku video giweka like ebizala tubireke ako nako nkaterezezza gwe nakumaze nakuwemudde seetonda sisimula comment yo ate sijja kublockinga ndozaako nka clarify nze kale kakati tutandikire ku Lily Puzzle nga sinatandika Lily Puzzle nkujjukiza anyway Lily Puzzle lunabe yavuddeyo n'atabuka bubi nnyo ono kati TikTok zaafuuka zikali ntalo zisobola okwemalirira ebizibu ebibeera bigudde ku muntu kakati Lily Puzzle juzi yagenda emubende omukolo ogwa NRM n'ayimba ku mukolo gwa NRM era nga yesasulwa Hajati Namyalo abasinga mumanyi bulungi muntu wa NRM so kati yapangisa Lily Puzzle n'amutwala emubende eyo mu celebrations za NRM Lily Puzzle n'akuba endongo ku mukolo gwa NRM kati Lily Puzzle bw'avaayo nadde e Kampala agenda okudda ku butaka e Kampala wano ng'ebintu ku social media biralamu olw'ensonga nti Lily Puzzle abantu be yayimbira ba NRM ate ebiseera ebisinga abantu babadde bamulabanga mu struggle oba omuntu ali ku side yabo abakola ki abanyigirizibwa so now King Saha shoye yagenze nebeerayo nebikabikako ku mawulire ga Lily Puzzle but still mulimu agagayitaayitamu kati Lily Puzzle mugayitseeyisemu naye mwe bamuteegedde oba mwe bamugattidde ekisooka bannansi buli lwovaayo n'obalaga mu bulamu buno obw'eggwanga nga liri mu kusoomoozebwa abantu balina obusungu bw'enguudo embi abantu balina obusungu bw'okubalimbalimba ebintu mu campaign ne batabituukiriza abo ababaka be beesiga n'abakiise baabwe mu mitendera egy'enjawulo abantu nga bajjudde obusungu effubitizi n'obukyayi kwabo be bagamba nti baludde mu ntebe tebaagala kufubutuka mu ntebe kuwaamu na bannaabwe bakwatemu gwe nojja n'obalaga nti ostandinga nabo ku sayidi yaabwe erozze mutufuumuule ebizibu byonna ebibadde bibatawaanya ne bakuwa obuwagizi ne bakulaga nti bali ku sayidi yo ne bakulaga nti bakutembeeta ne bakulaga kwegamba nti bakusuusuuta oli munnaabwe nnyo banno ddala ekireeta obuzibu lwe lunaku lw'osituka ne bakulaba ng'osaze eddiiro oba ne bateebereza buteebereza nti waaliba okolagana n'abo bulijjo be batakkiriziganya nabo olw'ebyobufuzi be batakkiriziganya nabo olwa services ze balina okufuna ne batazifuna obeera obatadde mu kattu ng'obaleetedde obuzibu obunene ddala era nga olinganga abatadde omuguwambula gunguutambula ku kaserengeto bo bali waggulu gwokkirira n'omuguwa naye ng'ogubatadde embulago kati Lily Puzzle kye baamukoze nti Lily Puzzle yajja n'alaga abantu bano bannastruggle nti ali wamu nabo era mujjukira Alien Skin oyo yengenda kujja mu party ye bulungi njibawe naye nti mujjukira nga Lily Puzzle stage nzeewo Enkudi Festival bwe ya stage ngawo concert yeeyo wakati kati mu kulanga festival yeeyo yakubirako Alien Skin namulaga nti namujjukiza nti Alien Skin bwe wali ojja wayimbanga nti byonna byoyagala okukola bikole naye tokwata ku Bobi Wine nti ate bwe walabanga Alien Skin akyuse n'akwata ku Bobi Wine gwe yalabula n'agamba abantu tebamukwatako akazannyo
Lili Puzzle n'akamukyusiza ompira n'agumutunuuliza n'atandika ogusamba nga aguza gyali. Kati festival y'enkudi okujjuza namungi w'omuntu. It wasn't because good music nti Palaso, I mean no, anti Lili Puzzle gwe yali alina omungi. It wasn't about politics nti Lili Puzzle gwe yali azannya omungi. It wasn't about factors ezenjawulo ze tuyinza okutunuulira. But ekisinga okubeera nti kya attracting abantu mu Nkudi Festival kwe kubeera nga yalaga nti astaginga oba asidinga n'abo abalowooza nti banyigirizibwa oba abo abali mu struggle. Kati abantu abo bajja ne bamuwagira, mulimu n'abajja ku lw'okuwagira Lili Puzzle olwa good music we, abalala ne bajja okuwagira Lili Puzzle olwa political side ye, abalala ne bajja okuwagira Lili Puzzle olw'okubalaga nti ayimiridde nabo mu struggle oba mu lutalo lwabwe ne bakola ki lwe balimu. Kati Lili Puzzle ng'omaze okukuŋŋaanya akasente mu bantu bano ne bukeera ku makya n'obavaamu baddira ne bakwata omupiira gwe wakwata n'ogutunuza side za Alien Skin eyali agamba nti ebirala by'oyagala okukola bikole tokwata ku Bobi Wine. Kati ate ne bukeera ku makya abo akatijjo kaabwe omukwano gwabwe love yaabwe nga tebatunuulidde nti ono talina music ya nyuma, nti ono talina music ya like tali talented tali bla bla n'ebirala ebiringa ebyo, ne bagenda ku Freedom City ne bawagira Alien Skin. Wewayita akabanga Alien Skin n'akola ensobi ne bamuwa, naawe n'olaga nti oli part of them nowa Alien Skin, ate nabo ne bajja ne bakusupportinga nojjuza Enkudi Festival. Kayate later ne balaba nga oline kubo eddala ly'okutte automatically baba bagenda kukuba. Kati Lili Puzzle ekimukubya yagenze ku mukolo gwa NRM nga ye abamuwagira balowooza nti bannakyukakyuka oba banna struggle era ng'ebbanga lyonna bamanyi batambula naki batambula ne Lili Puzzle akazannyo ne kakyukiraawo. Lili Puzzle okuyimba yaliyimbye because waliwo abayimbi bangi wano abayimba mu Uganda nga tebavangayo kulaga political sides zaabwe. Shiba ayimba naye ayimba ku mikolo gyonna n'atambula n'agenda. Palaso ayimba n'atambula n'agenda ku mukolo gwonna. Kale kyaleetedde Lili Puzzle obuzibu kituzaayo wali ku bigambo bya Bobi Wine nti Bobi Wine yakeera n'agamba nti abasajja bano bakuwa ssente n'olya naye obuzibu gwe bawaddewo otandika okulya ng'ate oswankula by'oswankula bimansukira bano abataalidde naawe oba munfuna. Kati nawo Lili Puzzle obuzibu bwendabanze ng'omuntu we bwasinze okuva nti bwe yabadde ayimba ate yagasseeko ebigambo. Era ku mukolo ogwo gwa NRM ne tulaba nti oluyimba lwe baamugaana okuperforminga ate ku mukolo ogwo yaluperforminze freely. Ebyo byonna abantu ne bakola ki ne babitunuulira. Ekyoluyimba kyali badde oba ebbali ne batakigenderako bakigoberera nnyo, naye kino kibaluma ekyokuddira omukolo ogw'abantu be bagamba nti babanyigiriza gwe n'ogenda n'okubirako disco ng'ate bulijjo bakulabanga owaabwe. Kati awo Lili Puzzle naye agamba nti nina okuyimba oba mukolo gwa NRM oba DP FDC oba NUP oba ani as long as bampadde kashi yo obuzibu bwe ssente. Kubanga ye mukwewozaako kwe bwe yabadde ayogera Lili Puzzle akulaga nga mukwogera kwe nti ye akaseera ke yabeera nga tali ku peak oba nga talina luyimba luvuga tewali muntu n'omu amukubira simu nti naye mu kaseera ng'alina good music we oba ng'alina hit music we teri muna struggle ategese kivulu n'amuyita. Kati awo Lili Puzzle ne njagala muleetera olupapula nga luwanvu bwe paba tumusomese. Lili Puzzle si wa kusomeza, tumutangaaze
kuba kati ffe tuli basomesa waliyo abasomesa nti Lili Puzzle bw'oba ogamba nti ogenda yimbira buli akuwa ssente oba wa kibiina ki oba wa kibiina ki naye nga bulijjo abantu bano balabanga ali mu sako yaabwe gwe n'obalaga nti toli mu sako yaabwe at the end ekisooka teri show teri laale teri campaign teri lukuŋŋaana lwa National Unity Platform lwali lutukubiddwa ne lutajjula kimu kyakubiri nga ezimu ku key factors eza laale eyo olukuŋŋaana olwo oba campaign eyo ba headline nze muyimbi nti Bobi Wine nga Bobi Wine bwe bawulira obuwulizi nti ajja olw'okuba abantu bakkiririza mu kyakkiririzaamu batambula straight forward ne bagenda ne excitement ne support yaabwe towards Bobi Wine naye ebibiina ebirala naddala NRM bw'ebeera etegese egenda kwetaaga omuyimbi lwa nsonga bwe bagamba nti omubaka wa gundi akubye olukuŋŋaana abantu ekyo kyokka tebakimala tekireeta abantu banoonyayo bano ba Lili Puzzle ate abamaze okuwagirwa bano bannankyukakyuka oba bano abayaayaanira okulaba ku nkyukakyuka batuyita banna struggle be bamaze okuwanika ku ground nga gye bali nga ne disco bagirina kati bo bano ab'ebibiina ebirala bwe bagenda ku ground ne babuuza kozi muyimbi kyaliko automatically bagenda kugamba ono gwe basupportinga ate aliko ne support y'abanna struggle oba munfuna kati Lili Puzzle wakati kati ng'agamba nti loop sorry teyagambye loop ng'agamba nti bano ab'ebibiina ebirala opposition automatically mu ntegeera yaffe ne mu ndaba y'ebintu yabadde ategeeza National Unity Platform ng'agamba nti National Unity Platform si bwe yagambye naye okusinziira mu ntegeera yaffe naye ye mu bigambo bye yagambye nti opposition bwe temuyita afiira ewaka enjala temuwa mirimo kujja kuyimba kulaale nti bano bo bannankyukakyuka balinayo abayimbi baabwe 3 2 4 balubatu era nti bamanyiddwa be bayimba kulaaliza ezo now nenjagala okujjukiza Lili Puzzle nti obuzibu obuliwo n'abo abayimbi 1 2 3 oba 4 balowooza nti ba National Unity Platform bwe bagenda okuyimba oba okukola comedy tebasasulwa ate tebalangirirwa ku bano abeerayo nti battractinge crowd ejjanga surprise ate nabo bajja lwakuba bali ku mugendo gw'ekyo kye bakkiririzaamu kati Lili Puzzle ye kye yabadde agezaako okuba ng'alaga bannankyukakyuka nti nze ndiwo ku lwa ssente siriiwo ku lw'amaanyi gammwe g'abantu era y'ensonga lwaki yakugambye nti ne bwe banswera ng'emuleetedde ssente waakugiyimbira because omulimu gwe music nze nga Vicky n'enkiraba ne ngamba Lili Puzzle omutuufu at a certain point omuyimbi yenna omulimu gwe ki kuyimba naye obuzibu obuli mu kuba nti oli mutuufu weetegereza mu kaseera ki era ddi kubanga tujjukira era tukkiriza ffenna nti omuntu osobola okuba nga ekikolwa ky'okola kirungi era nga kituufu naye ne kirabika nga kikyamu olwa ekifo mw'okikoledde akadde mw'okikoledde n'abaani b'okikoleddemu kati problem ennene weeri nti politics yajja n'ayingira mu music ne music ne yeetabika mu politics Lili Puzzle ng'omulimu gwe buyimbi ayina okuyimba ate bw'akwata omuzindaalo okuyimba n'awereekerezaako ebigambo that is the main cause eya bino byonna nti singa Lili Puzzle
bwe yayimbye ku mukolo gwa Jatina Myalo yayimbye buyimbi luyimba likambo biri n'agenda buli omu yaligambye omusajja mmuleka alidde taswankudde. But the moment you open up your mouth nga tokyagukozesa kuyimba ogukozesa kwogera no sekendi ng'omuntu nti bannamubende gundi mumulabiranga ddala oba owedde kaba kaweddemu olwoba ovudde ku principles zo n'omulimu ogw'okubeera omuyimbi kati ng'olwo ogenze mu boogezi. And remember Lily Puzzle muntu mulungi mu kwogera. Bw'atandika okwogera amatiza, bw'atandika okumatiza owuliriza, bw'atandika okuwuliriza ajja kweyongera okukola ki okwogera. So kati problem we yaviiridde ku Lily Puzzle ku kuyimba kwongerako kwogera ate nga yeerabidde baani ababaddewo. Lily Puzzle n'okufuna ebizibu agenda alongoosebwa ebbombo teyali mu bintu byebimu bino, yali mu bino ebintu baali ggulu eyo bintu by'akasente. Sente nno tezitutuusizza walungi byali ggulu eyo kumutwala ebbombo nsonga zaali z'akasente kajjeno. Kati n'ebino era ebimuleetedde obuzibu abadde mubende eyo mu bintu by'akasente byani bya NRM ziba ziika kati gwe gattagatta muso kikonfirming ebigambo bye nti ye aliwo lwa sente. Ate nga bwe tutunulira side ya music kiralamu omanyi omuyimbi yenna kati mmwe abali eyo abawagizi kambagambe ekintu kino omuyimbi ekintu ekisinga okubeera nga kimuluma kwe kubanga ayina oluyimba ensi lwe yali etegedde naye weekend n'agiyitamu nga tafunye kasimu kamuyita kuyimba wantu wonna ekintu ekyo kiruma omuyimbi. Kyovola Lily Puzzle mu statement zaakola akugamba nti byonna byali baddewo naye bano abamujjonkera ye bagamba nti bamujjonkera leero baaliwa mu kaseera kali nga weekend eggwako n'eyokubiri n'omwezi n'agukonola nga mu weekend ezo zonna ezikoze omwezi tafunyeemu kasimu akagenda okumuyita okuyimba ewantu. Ennaku enkulu ne zituuka neeggalira mu nnyumba nga talina wa performinga. Kati eyo byonna Lily Puzzle bwe tutunulamu naye ku sayidi ye y'omulimu gwe awo nakyo kiba kikyukamu. Ate awo omulala ayinza okubuuza nti music mwamuyingira kufuna ssente iye endonga abantu bagifuula business era bangi ku bo bakoze ebintu mu business yaabwe ye endongo. So side emu bwe tukitunuulira mu kyendongo Lily Puzzle aba agoba kasente naye ekibuuzo akasente okagobedde mu baani because bali abantu b'oyimbira bano abaakusasudde be beebuuzizaako tuleete muyimbi ki bawagira ali waggulu era tebasobola kusaba sebatta kuyimba kulaale newankubadde nti artist mulungi era ayina good music but baagala ani ayokya mu kaseera ako. So kati Lily Puzzle awo yazigwiriddemu ebintu ne bimutabukirako awo. Ekirungi naye mwogezi mulungi ate kye nalabye ekigenda okuleeta obuzibu kwogera. Lily Puzzle singa bwe yavudde mubende komenti zibeeramu eziyitaayitamu. Kati nga nze bwe mbagambye mu ntandikwa ya video nti nyina gwe nayisaamu awo eggaali nti naye era singa saamuddamu abalala tebaalivuddeyo kumanya mpisa zange endala baalisigadde bagamba Vicky alipowa Vicky powa. Kati Lily Puzzle ye obuzibu bw'alina nti ali so tokatiivu ayogera era mwogezi mu nsonga ze era tulootanyigiriza Lily Puzzle nolowooza nti bikomye. Ku Lily Puzzle tekiggwa era kiba tekikoma. Kati era Lily Puzzle singa yasirise nga avudde mubende abaakoze video awo amawulire ga King Saha gabadde jjukira gazibisse kati ate naye n'ayagala akizimbulukuse awo obuzibu we bwajjidde. Singa Lily Puzzle yasirise bino tebyali sajjuse naye yavuddeyo n'atandika okwogera. Kati ate bw'oyogera mbajjukiza ate naye yennyini alabika akimanyi tewali muntu yali yavuddeyo neyeesimba mu baana abaagala enkyukakyuka n'abawangula. Ate ekirungi Lily Puzzle ye kennyini
example ate yennyini asobola okuwa obujulizi kuba yali omu kubakkiririza mu nkyukakyuka n'asakatiramu alien skin eyawakanya enkyukakyuka naye gye yali awagira kati abasajja bano bw'oba balagako nti omupiira ogutunuuza mu liripazo gumulimu goolo 5-2 kati ate ne bukeera ku makya naawe n'okola ekintu kyekimu kati ate bo baba tebagenda gukukuba 5-0 baba baagala bakubiseemu dabolo bakube 10-0 kati kye baliko operation lwakuba ne gwe bakuba omupiira buli lunaku abaddiza naye mu history ku intaneti kuno tewali yali yeesimbye mbannankyukakyuka n'awangula amaliriza agwa era bw'obuuza downfalls z'abantu abamu tutandike tubamenyera amannya bwe tutandika okugamenyaamenya mugamanyi bwe mbagamba nti omuyimbi gundi nti yagwa lwaki lwa struggle abanna struggle baamukuba ti comedian gundi kyekyamusuula banna struggle yamusuula gundi politician gundi kyekimusudde lwa struggle ng'ate olaba ne struggle eri based on politics kati ate neesuuliramu ne ba politician neesuula ne ba artists era still gwe artist n'otalaba kino I think liri puzzle bw'atuulamu ne yeebuulirira ekyayinza obutakikola ki obutakyagala kubanga mu raising ye muzimu ku issues ya raising the up mulimu ekyokuba nti yagwako tatya kugwa but I think obwo bulimba omuntu yenna abaddeko ku top nobaako byokola kyolwawo okukkiriza ne bw'oba ogudde tokkiriza nti ogudde ate era tobeera waawo ng'oyagala kugwa yensonga lwaki ne bw'oba ogudde tokkiriza nti ogudde era nze nzikiriza nti liri puzzle ne mu moment ze yabeereramu nga talina luyimba luli waggulu newankubadde music yamulina era kyalinga muli kimunyiga naye era nga takkiriza nti sinze liri puzzle yasigala akkiriza nti ye liri puzzle and remember okubeera liri puzzle nga si ye yasiini wabeerawo abo abakuwagira okufuula liri puzzle ne bakujja ku yasiini kati ekyo kasita tukitegedde era ng'oyagala okumanya nti bannastruggle basuula omuntu ekigo mubuuzeeko omuyimbi omu agwa takkiriza nti akola ki nti agwa so kati liri puzzle ogwo omupiira yabaze mufu ensonga zirabika zigenda kuzimbulukuka kuba kati King Sir history we yamukoze erugogo n'amuta abantu ne bamuwa amawulire ge yabadde ayagala not ge yabadde ayagala ge babadde baagala era ne bamuwa credits ze show ne bagikuba mu touch talkability yabaddewo because buli artist yenna kyayagala ng'avudde mu show ayagala talkability era kiruma nnyo omuntu okola naddala mu ba artists bano okola ekintu ne kitayogerwako ebimu ku bigendererwa byazi show concerts zino tekiba bubezi muyimbi kufuna kasente agende ebigambo bye mwogera after show birina kye bigatta ku career ye so kati King Sir ndowooza okuva ku Friday mpaka leero amawulire agafunye kati fresh week abaana olutambi balutandikira ku liri puzzle bamuvume bamulangire bamujjukize bamusomera amateeka ate liri puzzle obuzibu era ayinza obutasirika era yandiyagala okuvaayo ayogere mpozi nga liri puzzle agoberera kali era kagambo ka principal kuba principal yavaayo n'agamba nti sente z'abasajja abo muzirye kubanga nazo zamuyiwa musolo naye ate era agattako n'ekali nti bw'olya tokola ki toswankula kati obuzibu bwe bwavudde ku liri puzzle nti mu kulya yaswankudde singa yayimbye buyimbi n'atagattako kirala kyonna kyali badde fine bali obuzibu alina bye yagasseeko kale kati liri puzzle ye mumaze ndowooza omutegedde bulungi ensonga endala ku menu yaffe video nno giweka like kijambeka okubeera nga etambula bulungi kaakati ensonga endala gye sisobola kuleka justice for alien skin ebintu byongera kumutabukira oba kumuddugalira buli lunaku omanyi kati waliwo abantu ebintu bye mubuusa amaaso nga mwetaaga okubitegeera bw'oba ofunye akubira ttooki
mu nsonga zino oba mu nsonga ezimu osobola okuddayo n'otunula ne weekenneenya bulungi era naawe ensonga n'olaba nti obadde kituufu ozibuusizza amaaso. So now Alien Skin oba Justice for Alien Skin ejja etya? Kaakati nga twetoolodde okuva mu nkuuka genda buloba fight says ezaaliwo jangu mu maka wano mu kizungu ku Fangoni mu kabira Palaso agenza asaanyizaawo akabira akakoze deforestation. Alien Skin yayagala okulaga obukkakkamu ne defeat. Ebyo ebintu bibiri. Yayagala okulaga obukkakkamu okulowoozesa abantu nti tebamuwangudde. Remember ebintu by'abaniga oba ebintu bya ghetto biggwera kwani ali ku top. Wakati kati naye yennyini nti Alien Skin alina level kwe yatuuka nga alwana kukakasa na kuleeta method oba formula eza ghetto najja yeteeka mu kintu ky'aba big 3 era Alien Skin yafuba nnyo n'akikolerera wakati kati nga babugamba nti Bubblegum Music omusajja ne tugamba katusoke tumuweewo credit mu Bubblegum Music we yasobola okumulelizinganga buli wiki n'abasuubiza okumulelizinganga buli lunaku n'agezaako kye yagezaako ezo zonna efforts ze kati nejja neye kukuutiriza mu kigambo ekigambibwa ekiyitibwa big 3 ne kigaana n'atuula neye creatingirawo ekiki ekya top 10 n'atuulawo era naggumirawo mu top 10 ye naye nga top 10 ye yajeewa lwa big 3 kulema kutuula oba kufiitingawo olwa society ya audience yaabwe eyagaana ekyo. Kaakati Justice for Alien ejja etya? Nga nkunnyonnyodde akasamba ttuko ne problem kwe yava nti Alien teyakkiriza defeat nti Palasa amuwangudde. Remember ebintu bya ghetto tebibaamu kuloopa ate era n'amateeka gaagala nnyo yajja mu mateeka ng'engalo ze ziri clean. Amateeka tegaagala muntu agenda mu ggo ng'engalo ze nkyafu eri amateeka. Amateeka gaagala ogagendemu ng'engalo zo ntukuvu oba nga ziri clean teziinaako kantu konna. Because oyinza okutwala omuntu ku police ng'omuloopa oba omusabira justice weesabira justice ate ne bakituuka mu mateeka nga naawe already oyinayo emisango. Kyekiri kye bagamba nti amateeka gakugamba jangu gye gali ofune obwenkanya naye ng'engalo zo okakasizza nti zonki nnyonjo. Kati ate ebiseera bisinga abaana ba ghetto engalo zaabwe mu mateeka teziba nnyonjo. Y'ensonga lwaki tebaddukira mu mateeka bakola amateeka agaabwe ku street entalo ne bazimalira awo ekintu ne kigenda kityo. Kati Alien Skin ng'amaze okujja olw'amateeka ga street nti Palasa oluyirwe yakuba Alien Skin lwakitwala ku mateeka ga street era sympathy card ye yazanyibwa ne sympathy yonna yali ku Palaso n'emugibwako n'eteekebwa ku Alien Skin. Ettutumu lye ne likola ki? Ne litambula abantu ne batandikirawo naye n'abalaga nti akola kiri kye mbannyonnyodde ku liri puzzle nti asaidinga saidi y'abali mukola ki mu nkyukakyuka era nga n'ennyimba zaayimba n'akugamba nti byonna by'oyagala okukola bikole ne tunyiiza oba tokwata ku Bobi Wine. Kati ate ye kennyini n'avaayo ne yeekwatira ku Bobi Wine nga bulijjo alina baaduumira ne bajjukiza nti by'okola bikole ne tokwata ku Bobi Wine. Now Alien Skin yawangulwa dda wakati mu kwagala okulaga nti tawanguddwa. Ekisooka bwe mbanga mmaze okutwala mu process n'enkunnyonnyola nti ebya street bigwera ku street era asigala ayimiridde ku street yaba omuwanguzi. Respect ku street tebagigaba oba mu ghetto tebagigaba bakolerera nkolerere yo ne yeereeta. Kati Alien Skin ensonga zino we zimutabukirako ddala awangulwe newankubadde nga ye teyalaga nti awanguddwa. Lwe lunaku lwe yakwata essimu n'akubira police before even an attack eyaliwo. It was an attempt kukabira ekiro. Alien immediately n'alaga obutiitiizi n'akuba essimu eri poliisi emiyambe. Eno mu ghetto
already oba owanguddwa era kati gwe baba bakubalira mu babbebi nduunya ebintu bya street tebyetaaga mu poliisi kubanga nawe otuuka ku poliisi ng'oyinayo ate engalo ze enkyafu ezeetaaga okulongoosezaayo ate nga nawe gy'oddukidde okusaba ki obuyambi. So kati Alien Skin okuva ku lunaku olwo singa yaguma ekiro ekyo either n'adduka buddusi waka oba n'amalayo ne bakyaliibe oba ne bakubagana awo ekiro ne biggwa. Alien Skin n'atateekamu poliisi awo gwali badde omupiira guli fine. Kati nga nkutambuza mpola nkuseetulira nkutuuse ku Justice Weri oba weesabirwa bwe bavaawo enkeera Alien Palaso n'alumbe Alien n'akuba n'ayasaayasa buli kimu bwe baalaba Alien Skin ng'asirise Palaso ennyimba azifulumizza ne balowooza akasajja kalabika kasirise lwakuba ke katuufu oba omusajja asirise lwakuba ayina ensonga ze. Kati ate bwe byagenda mu Captain Mike Mukula ne bagamba reconciliation ebaddewo ensonga ziteredde. Kati Alien Skin bwe tubala abalalosi gye yagwamu ya almost milioni 6.5 okuzzaawo emmotoka ezo n'ebintu ne damage zonna ezaakozingibwa ku Fangoni. Sente nnyingi mu bintu bya ghetto oba mu bintu bya street justice because olutalo lw'eggaali okulwanagana obulwanaganyi bwe lukuleka mu nsawo nga lukututteko millions 5 ku millions 6 kibeera kinene. Kati Alien kye yalina bwe baalaba nga Captain Mike Mukula ayise side ye n'ayita ne side ya Palaso ne balaga nti waliwo okureconciling okugenda mu maaso. Buli muntu yalowooza nti gavumenti ebyenyigiddemu kubanga oli patroni wa music okusinziira. Kati ate gavumenti nayo ndowooza waliwo awo wakati ebyagiyingiramu oba ebyagiremesa omanyi naye eyina ebintu ebyo ebya budget. Kati osobola oli awo baabaliririranga milioni 5 oba milioni 6 ze zigenda okutereeza damages ebyo ebya Alien Skin. Kati ate nga alina okumusayiningira zino sente azifune nga ya abalaga budget oli olusi akawumbi sente ne basooka bazikwatiramu awo. Kati musajja wattu abaali ena afa stress ebirowoozo bimutta abalabalamu akwata akasente akateeke mu bino ebyayonoonebwa bidizibwewo ate agamba mba nakakwata akange ng'ate bali nti baleese. Kati oluusi n'emirimu nga nagyo gikoze eki gikendedde. Alien sente ne bw'aba azirina millions 5 oba millions 6 okuziteeka mu byekisiru ebyo eby'eggaali of course omuntu aba akuyingidde kinene nnyo era oba okoseddwa nnyo. So kakati abaana ne bajja ku mutimbagano nga balaga nti Alien Skin ng'omuntu si avaayo okusaba justice ye naye ekyo kyazze lwakuba nti stage ezimu eba stage ezenene Palaso zayimbako eyamutuleetera n'oluyi ate afuba kumukuba muzzaayo muteera ddala mu kinnya mu ttaka agwireyo ddala. So kati Alien Skin n'abanga eno gyali afa obulumi akasente akalina okuzzaawo ebintu ebyayonoonebwa akyanoonya wekava oba nga akalina akyakabalirira okukateeka mu bino ebyayonoonebwa ate alengera omusajja gwalowooza nti ensonga tulabika twazimala nga bwe tulinda bano abakulu abaatutuuza ate omusajja ayongera kunkomerera buli lwafuna platform ennene. Ekintu kyokka Just Palaso kyakola ekyokuyimirira ku stage n'aperforming oluyimba lw'abyabanene n'alutabikamu ebigambo ebirala mu nkola ya freestyle kirina impact nnene mu kusala amaanyi g'omuyimbi omulala. And that is Alien. Because buli Palaso bwafuna chance nga waliwo audience ey'amaanyi ekuŋŋaanye amakinga sure nti avunza kyeyamerusa. We believe it or not, Palaso ye yamerusa Alien. Era n'agabadde amagenda ga Alien amanene galidingiddwa Palaso. Kati sympathy card eri yonna abantu abaali bawagira Palaso gye baakwata ne bagiwa oba ne bagiteeka ku Alien Skin nga Palaso akubye Alien oluyi
etutumu n'amaanyi ago ne sympathy kwegaba obusaasizo obwo kibambi baaba baabuwe kitaata nti ono eyali nannyini maanyi agakozesebwa okuzanyibwanga sympathy card ne gadda eri alien ate nti bwe yatuuka okuba olw'ebikolwa alien skin bye yali agambibwa okuba nti yenyigiddemu genda waliwo babawunsa abaakubibwa mu mabaala ag'enjawulo genda mu nkuuka bagamba nabo balina fayiro genda wa eno mu buloba like nti alien yatuuse n'aba nga yeegulumiriza mu kintu ky'okukuba eggaali ye ng'ekuba oba ye kennyini ng'akuba nga tewali muntu n'omu amugambako newankubadde obujulizi bungi bubula genda ensambya nti ojja kunoonya alien we yasambira omuntu teke nga teriiwo naye ate ojja kulaba ng'emu ku ttiimu ye oba ggaali ye ng'erina beekola ki beetuntuza nti kati abantu bano abaamuwa essanyu n'essuubi ne kaadi eyo eya sympathy gye baazannya nga yamuweebwa ali palaso kati nti ate palaso bwe yabakwatirako ku ono gwe yabaleetera kyawa enkizo n'essanyu abantu bano abalala ne bagamba kye watuleetera twala ekintu kyo kyova olaba abantu bangi balina support era palaso bw'aba ayimba oluyimba lw'abanene enduulu emukubirwa eyawuka ku nnyimba ze currently endala eziriwo nti oluyimba lw'abanene buli omu alinda paati eno eya freestyle mwavundiza kye yabaleetera oba munfunye so kati team alien skin ne alien yennyini bw'alaba nga obuyinja bugenda addamu n'agamba kati nkoze ntya njiiza kaki kwe kufuna justice for alien skin era justice for alien skin eyo ezerwa palaso kuba nti ayongedde okuvunza alien kati nalabye bawandiikidde police IGP that is byakagaba afande byakagaba nga bamuwandiikidde basaba justice eya alien skin nti palasa aliwe kale ekyo kituzaayo nti reconciliation eri eyaliwo waliwo ebikyagisibya okuba nga etuukirizibwa kyokka ate alien skin gyali agamba nti abanene ba palaso bamwegayirira ensonga aziggyemu enta oba ensonga aleme kuba nga azikola ki ng'aziwanvuya waliwo abaali balinze okulaba just palaso nga bamukutte nga ddye essuubi lyabwe n'omukwano gwe balina eri alien kye beetaaga kwe kulaba palaso ng'agenzeeko emabega w'emitayimbwa oba emisango gimusinze oba tegimusinze ne just ako nti agenzeeko emabega w'emitayimbwa abo abawagira alien skin kyokka ate ojja kulaba waliwo n'abo abawagira palaso nga ba honorable balamba honorable Kasolo minister Mulamba yavaayo n'agamba nti singa palaso bageza ne bamukwata ne bamuteeka emabega w'emitayimbwa justice immediately yeetaagisa ne alien skin aba alina okugenda emabega w'emitayimbwa era nga honorable minister Kasolo alayira agamba nti we mukwatira ku palaso ne mumuteeka mu kkomera naye agenda kukola ekisoboka kyonna okulaba nga alien skin ne bamuteeka emabega w'emitayimbwa kati kyekituuza ku kiri nti mu ghetto ebya street bigwera ku street tewali kya street kiggwera ku police era ku street abaana bafa balwana entalo tebazizikiza mpaka omu watuuka n'agamba wa respect gundi era n'atandika okumuyita amannya agamusuuta n'agalaga ekitiibwa mu ye komanda jeno abaana balina amannya eyo muki mu ghetto owulira mwana kuba nti bamuyita komanda bamuyita jeno naye nga balina ensonga lwaki bamuyita ekyo olwakiri nti ebya street bigwerawa respect tebagisaba busabi respect ekuweebwa buweebwa olw'ebikolwa byo so kati alien skin it's confirmed newankubadde it's not yet confirmed mu batalaba nsonga munda
Alien Skin kino kyamukosa n'atakkiriza defeat. Ekyaddirira bye bino nti buli walaba stage ennene, stage ezakabi, ng'omusajja Pallaso bw'akwata microphone amuvunza ate nga trust mu bantu weeri kubanga ye yamubaleetera, alaba nga business ye esaanawo ekola ki? Eggwaawo. Kati n'agamba abaana ttiimu ye ekyokukola mukimanyi, munsabire ku justice. Kati ogwo mupiira gwakubiri Alien Skin nga bagumukuba nti Alien Skin baba bamukuba omupiira ogusooka ne bamulumba ewakaawe, Pallaso n'amwonoonera ebibye n'atasangibwa nawo. Omupiira ogwokubiri gwaba bamukubye gwe mupiira gwa kankuddiza eddala gye nnakujja mu ttaka. Onankola ki? Ate Pallaso abamumanyi bagamba ne bwe yalibadde nti bya street, ne mwalibadde nga Alien Skin alina abantu eggaali y'engumu egenze n'ekuba Pallaso, tebyaliwedde. Abakuze ne Pallaso, abasomye ne Pallaso bakugamba Pallaso tazikiza. Bw'atandika olutalo okulukoleeza ayagala ne lugguka. Kati ebyo byonna tubituuza ne tubigatta ne tugamba Alien Skin kiriza gaana oluuzinze. Kati ate ng'omuyimbi, nga artist, nga celebrity takkiriza kugamba nti ngudde. Era tebyalaba downfall ye n'agikkiriza nti yes, ebiro byendimu byakugwa kwange, ekyo kiikafuuwe. So kati now Alien awo wali oba bwe buzibu bwalimu nti Pallaso ye yamubaleetera era Pallaso ye yeewa omulimu gw'okumubajjirawo. Pallaso yalina ekivulu kye ne kitakola bulungi lwa Alien Skin. Ate Alien Skin yali akubiddwa mu kaseera ako, Abitex n'amukwatamu awo bya bwangu n'amutegeka ku Freedom City. Omwana n'akola show ey'ebyafaayo. Kati akaseera katuuse, Pallaso alaba ayinayo concert oba ya mufeebo. Kati ate alaba nga omwana gwe yamuleeterako ne show yo okumusala, ate ye n'afuna. Ayagala kuddamu kukola kintu kyekimu nti singa mu lutalo luno olubaddewo emabega Pallaso yakkiriza Alien Skin n'amuwangula, ne concert ya Pallaso teyalikoze era yalizeemu ne floppinga nga luli. Kati Pallaso kyataganya kuddawo, agamba bwekuba kukuba kusabula kuvunza, nja kukuba, nja kusabula, nja kuvunza. Ate era nga gwe mulimu Pallaso omutongole kati gwakola ki? Gwaliwo. Kyafa concert ye butaddamu kola ki? Kufa. Secondly, kulaba nga ekimera kye yajja mu ttaka n'akiwa omuddo, n'akiwufukirira ne kimeruka keekadde, akyokesa omusana, ekimera ekyo kikale. Concert yeddemu esobole okustandinga n'erinnya lye liddeyo waggulu, kubanga Pallaso yatuukako nga agula miliyoni za ssente 15 wano mu Kampala ng'ayimbira miliyoni 8 okuyimbira obuyimbizi mu Kabaala, miliyoni 5-8. So ekyo kintu ku muyimbi si kyangu. Ate ng'ogenda omubuukinga mu wiiki awo nga twakafuluma COVID, nga olina omubuukinga nga wakyabulayo ebbanga, because yalina music and Pallaso is a good artist. He has good music. So Alien kino tayagala kubeera nga akafiiramu, tayagala kuluuzinga. Mu buli ngeri ayagala kubanga awininga. Abalala kye batunulamu ne bagamba ekyo tekigenda kukola ki? Tekigenda kukola. So awo nawo tutagguluddewo bulungi, ensonga ziteredde. Kakati ku menu yaffe ey'olwaleero ekivulu kyasaze Lagadi ebisooka n'ebisembayo. Waliwo kye bagamba nti kyamusaza amagenda n'amadda. Eno ye flop y'omwaka 2025. Lagadi teyalanga kivulu. Lagadi yeematirira ku bannamawulire. Lagadi ekivulu kye nga ye teyakkiriza nti kyakubaawo. Lagadi yabala ekivulu kye nti ssente wakuzifuna mu bantu ba NRM baamuyiyeeyo. Kabaka bano abasajja basoboka, bano abakazi basoboka.
Lagadi abadde amanyi kyagenda okukola Serena. Yabadde akimanyi bulungi nti turn-up eyinza obutaba nnungi nnyo. Naye akasente waakiri agenda kajja mu bana abantu ba NRM. Ebiseera ebisinga abantu abategeka Serena eyo olunaku lugenda okutuuka nga tebo bazitunda zonna zaggwaawo dda. Omukolo gwa Lagadi tebo tezaatundwa. Yali ya booking ekifo, yali yasasula stage, yali yasasula sound, yali ya clearinga security. Nga takyasobola kusazaamu kivulu, atunze meza ziganye ziwalidde. Ya. Nenkulabira jajja w'abayimbi. Allah subhanallah. Bala abaana bazira. Show yasaze Lagadi. Zabadde ziwera ssaawa 5. Nagenzeyo ssaawa 4. Neŋŋaana okuyingira nga baŋŋambye ekiri munda Viki teweetaaga kiraba olina olugambo. Neŋŋamba kanindemu ebweru. Neŋŋamba mu mutima lwaki nninda nnyo kanve ku Serena nzire ewange. Neŋŋenda ewange gwe naleseewo nemugamba network woli kweriko ye kweri. Nemukubira video call ku WhatsApp. Nemugamba tambuza kamera maaso. Kabaka! Nagambye omwana yabadde ku video call nemugamba network yetambuza obubi nendaga nti ebifaananyi tekuli entebe enkalu oba ompadde kye tuyita pre-recorded. Nangamba Viki jakoddemu okube nenziramu nenkube esimu ku WhatsApp. Nemugamba kati tambuza bulungi kamera mu slow motion. Nemugamba kunkakasa nti oli mu Serena ndaga control bagitadde. Eya stage, sound, lighting biki omanyi Serena awe tugirabira nti ya show eri current. Omwana nantambuliza mama nga balina okubeera ku byuma ne kamera bali mu kwetuulira baseka bali ku TikTok basunga mukolo kwe bali. Eno flop sigirabangako ku Serena. Allah! Jajja Lagadi kulikayo. Abaana baŋŋambye nti Lagadi zaaweze essaawa 3 nga tamanyi ye kennyini nti ayina show ku Serena. Era ye kennyini nti yejjukizza ng'ali ku social media alaba abantu balanga bagamba show ya Lagadi ya leero kwebuuza nti Jajja Lagadi toyinaayo concert leero. Ndi yajjukiridde awo around ssaawa 3 naye yabadde agaanidde ewaka. Era bw'atyo najja oluvannyuma lw'okwejjukiza nti ayinayo concert. Najja costume zo yabadde yazikoze. Kuba yali amanyi nti ayinayo concert naye mbukati wali yabadde yeerabidde bwerabizi nti ayina concert. So bw'atyo n'atuuka ku Serena. Agenda otuuka ku Serena nga family yalina okuyimbira abako ab'eŋŋanda nga tekuli ba mikwano. Obwongo bwange ne budduka ne bunzizaayo kayimba ka Kafeero. Kino kye nneeyamanga kalombolombo kangako okujja mbasunire ng'endongo. Ndi mwana wa wano ate omudongo omutendeke waddala muganda wammwe Kafeero. Temumbuusabuusa n'embika by'Abaganda nsibuka mu kyajjajja wange Mugema. Keriba ettumbi wakati we ndigenda mukonkona nziguulira taboola abantu bakika. Bubeera butalabaawo okuleka wali muganda wo n'ozza gw'otamanyaawo ku lusegere.
Chawulanga kusosola kuba kumanya musayi gonga nende bagatta yitabaganya. So nsikiriza n'abagwenyufu mu nkowaza jita bendi bonna bawula ne bateeka. Ebigambo ebisonzeke bye bajja basoma nabikwaza muzumba wange Katonda. Njiyiza obuyimba bungi. Ngera mbwatulira mu lulimi Luganda. Ne mu maaso g'abakama bange. Fuba obbawo ekituufu era ngonze. Siyinza kweyisaayisa kikungu. Eyo biba waka wange nga ngenze. Singa eyo ye yali neeyisa mwendi. Mpawo yani ntegedde mumwe kati nsimbudde. Ako ke kayimba kokka akanzijidde mu mutwe. Nammwe temumanyi lwaki nkayimbye. Anti Lagadi ke yabadde ayimba nga yeegumya. Nga agamba nti tayinza kwejjako ekyo kye yeeyama eky'okujja abakubira eng'endongo. Era abantu ab'olubatu abasobodde okuyimba okubeerawo be yayimbidde ng'agumidde kayimba kakafeera ako. Akaaba emikwano bantabudde nange. Okuva ku kyendaba omuto omutyo nti nakakati nalinye ku buleeki. Abe naalemu okubajjulira ebyange mbamba fimbi. Ne baasekera alonda mbalonde. Kyamwebuuka kolo yategeka ku Serena. Begendereze ako ke kayimba ka Lagadi akeeka akafeera kabadde mu mutwe gwa Lagadi. Kakati ensobi Lagadi ze yakola ezalemesezza show ezeziriwa. Lagadi ekisooka yazala wa ab'amawulire. Yes. Ndi omu kwabo abakubye essimu nga tubuuza ku nteekateeka nga bwe ziri eza concert. Ne batugamba omukulu yabagamba ajja bakuba strike. Era ku copyright gye balwanirira ba artist nti Lagadi n'okumuggyako obujja interview olina okusasula. Naye nkinzijukiza ku mbozi gye tuvuddeko eya Alien Skin yali yakava ebweru. Embozi y'ebweru yagamba agiguza buguza TV bukadde busatu. Ajja kutuuka kufanga embozi y'ebweru tafunye mukisa guddamu guginyumiza ku TV yonna. Kati ne kituleeta ku Lagadi. Ebiseera ebisinga tetunoonya content, tetunoonya views. Tusatisfyinza abawagizi bammwe. Lagadi yatugambirawo ne press conference ze ab'amawulire bagaana okgenda. Nga balaba yabayisaamu olugaayu. Ero kakasa amaanyi g'abannamawulire muve ku ba TikTok twogera ku bannamawulire. Mubuuzeeko Fikfa Maker. Nti olwaleero w'amawulire bw'akubira Fikfa Maker nga amwagala ajja mufuna. Ekitaaliwo ku Fikfa Maker nga Freedom City tennamusala. Fikfa Maker ebivulu bya mirundi ebiri byamudisciplininga nga bimusala. Kati I think Jjajja Lagadi teyatekinga time kumanya impact ya mawulire na bannamawulire. For him, yalowooza nti alina abantu be either aba NRM oba mikwano gye emigagga mu kibuga around the town. They will come, they will support. At the end, ne batashowing up. They didn't turn up. They didn't buy tables. They didn't buy tickets. Everything was stuck. Guy yabadde awulira nga ayabika. Omusajja yali yeetegeka. Performances nga azikoze. Rehearsals nga akozeeko entonotono. But teyawa credit and taking a time ku researchinga impact y'abannamawulire n'amawulire eri show. Teyebuuza lwaki omuyimbi ne mu rehearsals ze bannamawulire abakkiriza ne bakwata nga tafudde oba baagala content oba bapromotinga show ye. Because at the end of it, amanyi impact ya mawulire. Nti King Sahabu ategeka show. N'agenda okukola rehearsals zitandise n'ayita ab'amawulire n'abalaga nti tubaye ekintu tukirimu ndi serious ntandise okuwawula amaloboozi. Spice bw'anatandika okukola show, kijja kuvaayo kyerage mu lwatu nti akakazi kali serious, concert kagiwanise era tukawagire. Kati ebyo byonna Lagadi teyagenda maaso na kubanga abiteeka ku table. Ye yalowooza nti munnamawulire YouTuber oba TV bweteekawo kamera yaayo nefuna numbers egaggawala okusinga ye agenda okufuna abantu numbers ezo nga zizze ku venue. Ekyo teyakikonsideringa era teyakirowoozaako. Oba bw'aba yakirowoozaako yeesigulira ku balala nti ne main media gye yali awadde obulango
yatuuse okukavalinga nga bigisobedde because yayagala buli munnamawulire yenna amutwalire mu ttuluba lya tunonye twagala content fo kugenda ne tuyimirira ku kivulu kya King Saha kivulu ky'omuyimbi yenna not because nti twagala content just because twagala kusatisfyinza fan wa King Saha. Yes, naffe tukolera mwaka sente in terms of views, in terms of content, but ate tulina kye twongerako. So Lagadi concert yamukubye flat. Lagadi yazala wa amawulire. Lagadi teyawatokabilite concert ye. Lagadi press conferences za abaana abamawulire tebazijumbira. Lagadi teyakkiriza mwana wa mawulire kukavalinga up rehearsals ze. Bino bye byaguddewo. Lagadi yalowooza music we akyali ku ground mu bantu ba agement ye ne kigaana. So ezo zonna ensobi zaaleetedde ekivulu okuflopinga. Era Lagadi ekivulu engeri gye kyamusazeemu tugenda kukkirizira tugambe nti ye flop y'omwaka 2025 2026. In fact, in the past 5 years, Lagadi yakyayina record ya Serena okuba ne flop esinga. Nkiddamu mu myaka 5 emabega Lagadi ye muyimbi eyafunye record eya flop esinga okubeera ennene. Anti mube yabadde alowooza okubeera ba NRM, okubeera abagaggabe muno mu kibuga mikwano gye tewali n'omu yalabise. Tebaguze tebo. Lagadi ndigidigi daga. Ndigida. Cheza Serena nga nkalu nyabo. Serena yaganye. Ho. Atere chia. Anange. Mundeke nakakasizo omuliraane ekigukuuma weesigwa. Lugogo. Serena. Era muyimbi muno alibadde omuyisanga muganda wo. Waliwo okuliraana omuyimbi gundi nga tasaana kweriraanya. Abayimbi abamu bwe bateekangayo show olwaleero enkeera tokola show. Bw'oba makinze sure nti tewatunze tickets kuggwawo before your concert, cancelling a concert. Lagadi abadde takikola. Lugogo ne Serena, King Saha Nakampala abaguze ne miliyoni 3 tebo. Ate gwotegeke ekivulu ku Serena. Kitegeeza audience ene miliyoni 3 bulijjo gye mugamba nti gye mutwala ku Serena, King Saha yagikutte n'agitwala Lugogo mu kisaawe in an open place. Katosobola bagagga bana abaguze tebo olwokutaano because abagagga b'omu kibuga abagula tables fenna tubamanyi bebamu abawagira ekyagundi beba abakyakaze b'ekibuga. Katosobola mugagga muguza kivulu kya lwakutaano meza n'ekyolwomukaaga meza. Automatically kyalabikirawo nga maziga. So King Saha ye yakikubye nti ne audience gye wali tutte Lagadi yali agitutte. Ekyo wali tokiwona. Wali oyina kuddamu ku schedulinga bupya concert yo ate n'okuddamu okwegula mu baana b'amawulire n'obeera mu mawulire. Abantu batuuse nga babagamba concert ya Lagadi ya leero nga abantu tebamanyi nti concert ya Lagadi ya leero. In fact nga n'abamu tebamanyi nti Lagadi ayinayo concert ku Serena. Kati ebyo byonna bwe tubigatta ne tubigabiza tufuna answer emu nti kyabadde kiteekeddwa omusala. Kubanga teyatwala mukisa kutegeeza bawagizi. Ate teyatwala mukisa kupimamu amaanyi ge ne King Saha galiwa. Yes, he is a good artist, but in reality kusaawa zino ani hot cake. Yes, he is a legend. Naye musaawa zino ne King Saha omwana envumuulo ng'ategese concert osobola okuteekayo concert enkeera n'ogifuna. Concert ya Lagadi ne bwe yali badde ya mitwalo 2 era teyali gifunyemu yadde bantu 1000 nga King Saha yakoze concert ya mitwalo 5 ku mitwalo 3 Lugogo. Abantu abakola Serena not because Serena nti nene
obetuza abantu bangi but just because Serena bagiteeka mu akabeeyi nti show ya mitwalo 10 show ya ordinary ya mitwalo 15 show yemu kati King sana akulaga nti nsobola okusetula mu corporate presses zino ezaba Jayden nemba skampola mpola ba mama naka nemba mbusa ku grade netuuka mu ba Jayden kati King sana agamba nze kambalege ekyesatu nga good music wanga neyimirira and my political career yange towards struggle esobola okumpa support shone jula kati Ragadi yena janti amwe legend mu nsonga eno I've been here for 37 years in music so I think nzimbi ekimala Ragadi zijukira yakolako concert ku katikati concert ya Musala Ragadi atimbye concert ku Serena emusaze bannange obafundako katikati Serena yasaze Ragadi nesuka namwe abantu ne batuuka nga obutebe babusetulira eri bazinireko amazina kati ntandika kumutya okubanyonyola performance bwe zabadde nga ne concert yennyini teyabadde mu bantu stage yagijuziza abazinyi enyimba ze tukimanyiza abazinyi ne stage yagijuzizaamu nnyo abazinyi omuzinyi omu tamujja ku stage kwegamba n'abatono abasasudde tebanyumiddwa kanve wano tebankuba omanyi bakambwe kakati Honorable Prime Minister Nabbanja bamugobye bamututte ntyaji ebyo byo sigenda bibawa obudde bugenze munzikirize mbibawe enkya nga ndine Faruku Ali mu Namasaka yes tujja tuli fully reloaded 2025 Vike exclusive tuze tuocha story ku story gulire ku gulire sikyalekayo ati ngenda bazaayo ko mu nkola yange eri eyabuli akaguddewo mubere bulungi mbajjukiza Haji Silaje omulombi weddua osobola okumufuna ku contact ye obedda jola beeyitaayitamu alombeddua eddua ze zimalayo ate zikwasaganya ebizibu bingi ebyenjawulo just okumanya no confirming ekizibu kyo nti asobola kikolako mu inboxing ku WhatsApp oteekako +256 enamba y'essimu eyo nesobola okubanga ekutwala ku WhatsApp bw'obanga naddala toli mu Uganda abali mu Uganda ne bawandiika 07 osobola okufuna WhatsApp but ali ebweru w'eggwanga kijja kwetaagisa okuteekako +256 ojja kuba ofuna bulungi Haji Silaje ensonga ate abenga azikutambuliza bulungi nnyo nnyini ddala mubuulire weewala okubbibwa mubuulire ekizibu kyo bw'omala kimubuulira omubuuza akikolako batakikolako batakikolako tomuwa ssente baba jazirira bwerere bw'aba akikolako ozimuwe n'omutima gumu ensonga zijja kuba ziteredde for God and my country peace.